tumaze okuwera eddakiika ziri 11 zakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi ka leero kulamusiza ku 89 Emmandu Suluzi omusajja wa Kabaka Medi Nsereko zenkubuuzako nate olwaleero najjo sinza okuwuliriza byebali byonna bisobodde okukola olwaleero lunaku lwa kuwummula Labour Day eno leero lunaku lw'abakozi era lubadde mu kibuga ekitibwa Nakapiripiriti Jeno afuga eggwanga Uganda yabadde omuganya omukulu n'abalala bangi lunaku lwakuna tunulira paalamenti biki ebiriyo ababaka bajja ne batuusa endaba y'ebintu gwali etambula n'okumanya ensi nga bwetambula kubanga paalamenti etuyisiza amateeka ate era yeyisa ebirala byonna okusobola eggwanga lifa okutambula abakulu we bali abala bajja bujja tusanga yakatuuka kansooka abakulu abatuuse olabese mujo uza kutuuza tusasalamu CBS basiwone banyabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa tuyenza bekira balamu bali bulayi bekira bwe tuli nagama Medi tituyinayo kintu kyeyawulidde tetuyinayo kyeyawulidde nti ekiro gyagamba nti ffe tuli bwe tuti byonna byebimu ensi yonna byonna byebimu anti tukulemberwa omuntu omu era bw'ojja mu nguudo ow'ekyata kyaswaga nti semunju enfuufu etuli bubi waba atambula n'emityana kyayogera bano bakakola ekkuba eriba emityana ogende Fort Portal emyaka 10 egiyise teriggwa teriggwa kati niye masuulira gye balwanirira ffe nesikole myaka 39 so kati toyinza kugamba MP nti munaye tuyambe ekkubo tufe eri ewaffe okuva ekanoni ita Busujju jangu emityana mu town gende Busunju paka ku Industrial Park ebisanja ebi nga balisuubiza myaka 15 ebisanja bisatu naye ate tebaswala nabbanja yabadde eyo nga alina essomero lyaggulawo bamuyita prime minister yabadde eyo n'agamba mbu manyi tewali baboogerera kateweza kyansesezza nnyo atweyogera nti kakati oyinza otyoga nti wali baboogerera gwe kennyini osuubizza okumanya nti ojjukira ekisuubizo n'okiddamu mu kisanja ekirala okumanya era ojjukira era ekisuubizo n'okiddamu ab'emubende bino byebalwana ab'ekasambya baagala district esiwo esi wange eyo Mubende Kasambya Mubende naye eno mityana naye ng'oluguudo luva Kanoni ne lujja Busujju ne lweyongera mityana mu town n'ogenda ewalumu mu Busunju netuka ewaffe ate netuka ewaffe mu Kiso buuza batuliza nnyo abatuliza mwenna njagala okubabuuzaako mwebala emirimu gye mukola n'okwebaza management ya CBS otuterawo omwaganya guno tube nga tukubaganyizaako ebirowoozo yesebo amanya geego Baagala Joyce Ntwatwa omubaka omukyala akiika district y'Emityana mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Essingo beebo abakulu abakulu abakatuuka balwajja tusanga nga tutambula olabese muju avudde Kira ate Joyce Baagala n'ava Mityana Mityana gyavudde omubaka omukyala wa Mityana bingi biri mu ggwanga olabese muju Joyce Baagala tujja kusooka twogere ku nsonga ekwatagana ne Labour Day olwa tugendeko mu byobufuzi era kubanga tuyinza kugenda nga twogere ku byabufuzi twogere ku Labour Day kwa kitukwatako ng'eggwanga era nga Labour Day mpuliza nnaku lw'abakozi eggwanga lijaguza wa Nakapiripiriti President Museveni yadde omuganya omukulu n'asuubiza abakozi okuteekawo minimum wage n'ekibuuzo kyenjagala okubuuza ababaka bano kiri kimu Joyce Muju Labour Day emaze emyaka 42 nga ensi ejaguza mulamwa gwabadde ogwaffe gubadde tuga amakulakulana ogwaffe gwa Uganda kulakulana nga twesigama ku myoga Party Development si myoga sente ze bayita PDM tukulakulanya tutya President Museveni asuubizza okutondawo emirimu olabese muju Labour Day kitegeeza ki baatuga ffenna tusigale awaka tuwummule lwaki tusigale awaka kitegeeza ki omuntu ali awaka tamanyi wala tamanyi lwaki bali waka temujja lunaku lwakuwummula semujibona bose mukitegeeza ki ekyo Parliament President Museveni agambye kutondawo emirimu agambye tutekawo emirimu ne Parliament ku by'emirimu mwe mutuyambye mutya abantu b'eggwanga kuba nate bajja kujja mu Parliament mwe mutuyambye mutya Baagala mutuyambye mutya Semuju
Brandon mutuyambi mutya eggwanga abantu bafe okufuna emirimu simjo mzinda lugugu okusooka lwaki tuwummula kitegeeza ki ye olunaku luno mu byafaayo byalwo lwatandikibwa nsi z'ebweru ng'abantu bwe baziyita nsi z'ebweru nga abakozi bagamba nti obudde bwe bamala ku mirimu n'obudde bwe bawummula buteekwa okubeera nga bwenkanankana, the 8-hour day movement. Omuntu alina kukola mpaka kuwulira bubi ng'enjogera bweri mu Uganda. Alina okufunawo obudde awummuleko asobole. Mulimu ebintu emabegakawo twali mu Parliament nga tuyisa ensako y'abalamuzi nga bawummudde. Naddala balooya ne batugamba nti omulamuzi atuula ku mmeeza okuwuliriza emisango okuva ku makya obudde ne buziba, nti abasinga obungi bagenda okuwummula ng'emigongo mirwadde kubanga tebafunako we bakolera ekisasa. Era twadde mu musango gwa Dr. Besigye oyo omukyalo eyo yamuma bail oyo Comfort abinyo Comfort wa High Court wa High Court mu kooti yawulira okwemirira kwa Besigye ng'ayimiridde ali ku kompyuta teyatuula. N'enjuki kye batugamba natwa abantu ngwe yali akulira wano High Court Justice Ntabugoba balwala emigongo olw'okuba baatuulanga ku makya kuva ssaawa 3 awummulamu kulya kya misana n'akomawo n'atuula mpaka ssaawa 12 nti kireeta abantu okulwala. So kati abaatandika okwekalakaasa okwo kwa 8-hour a day 8-hour for recreation nga bagamba nti omuntu talina kukola bukozi kyokka muti okuteekawo obudde naye bwakoleramu exercise abakubya omupiira ne bakola ebitongole ebimu biranga bibeeramu okuba emipiira n'okuzanya naki. Bwe baava oluyuni eruyingiddemu ne maana nelufuuka olunaku olw'abakozi mu nsi yonna. Ensi ezisinga obungi abakozi babeera mu bitongole ze bayita labor union mwe basobola okwogeraganyanga ne bakama baabwe ku nsako ezibasasulwa n'engeri gye babayisaamu. Era olumu kiba na kizibu okugoba omukozi omu. Media ebibeere e Bulaaya bimanyi naddala e Bungereza gye wabeera ekiseera ekiwanvu ogenda okuwulira nti abakozi ku kisaawe ky'ennyonyi London beedimi. Ate ekibiringanga bya Uganda bwe beedima Museveni agamba abasomesa mbawadde wiiki ejo n'abatalizeeyo okusomesa teri mulimo. Eri n'emirimu ayi tokkirizibwa gigabanga abantu beekalakaasa. Olina kutuulanga nawe walaba mu America, Canada ne bagamba nti abakozi bavuze tractor bazipakinze mu nguudo tekyaliyo kutambula. Canada baatuukako noga nti kati tufune ate katapira tandika okusika tractor zive mu makubo nga bagaddewo. Ate tobagoba kubanga amateeka gabakuuma. So kati olunaku olukuzibwa lwatandikire mu byafaayo okutuuka wano olwaleero musizebweru netuuka mu UN ne luteekawo kyogamba ekikulu nakyo njala kigendako. So lwatandikanga olunaku lwakukuuma abakozi obutabagoba ku mirimu n'obutabateekerawo mbeera ya kubanyigiriza n'okubawangamu obudde. Omuntu alina kukola kuva mu Uganda muno omuntu musanga akola afunye akalimu n'atuukawo ssaawa 2 n'amuga ojja kufulumanga ku 3 naye olwokuba talinayo waalaga n'abeerawo n'akola mu bugubi. Wano ky'obuuza mbeti njagala ogendako ekikulu ennyo era nze ebbanga limaze mu Parliament siri omu ku abo nga bwe ndabye Mwami Museveni ng'agamba mbu minimum wage. Omuntu bw'oba tolina mmere gy'olya mpuliriza bulungi tolina mmere gy'olya togamba njagala kulya mmere ngeri nutritious muzungu bakiyita ngerimu ebirungo byonna ngerimu ebirungo erimu ekiriisa toyina n'emu gy'olya naye atogamba nti njagala kulya mmere ngerimu ebiriisa. Kati oyo bwe tonnakutuuka wali wasaba mmere erimu biriisa kuliko n'enva kuliko naki greens kavakedo wabbali kati nabiraba emakeeto alina omuvuka bamuyitanga Ocharapana ne baga omulala yali wamuyitanga Opira James twasanga agenze naye omanyi university eringanga ggwanga Katonda abanye tukola nga tuli banjawulo. Opira ffe emakeeto twayingiranga kusoma gye bakuwadde kyolya naye Opira yagenda mu ofisi n'azitambulamu n'amanyi omwana ateekwa kulya kye bamugerekera
n'akuŋŋaanya abaana ba university n'abagaana agenza okunoonya sakula buli mwana ateekwa okulya kiro z'ebijanjaalo bwe ziti ey'ennyama bweti ey'enkoko nga mulimu sukaali bw'ati obuugi semester yabala kuva lunaku nanga nti diini ne bawadeni abakulira ebisulo buli mwana batuliisa ekintu bwekiti baba batubyeko sente bwe ziti university negenda mu kwekalakaasa emmere gyolera mu sente yagibala mu sente naga nti eri kwaga makere ne gakola budget kituufu ne baga nti omwana ateekwa okulyayo ennyama at least mu wiiki emirundi 3 ajja kulya enkoko twagira ngo omulundi obagumu baga ateekwa okulya ebijanjaalo n'abibala n'afuna essowaani y'omwana abala ebijanjaalo naga nti buli mwana bamubalirira okulya koota olunaku n'abaza ebijanjaalo byewayidde tebyaweze koota abaana nga bagenda mu kwekalakaasa university ng'ennyonnyola kiraga ekituufu so kati eyo emmere eyo eri nutritious opira gye baabalanga n'okyalapaana omuntu asobola kugisaba nga ekyokulya okiyina olwaleero mu Uganda oli waaba yatunuulidde ebyavudde mu kubala abantu population and housing census aba ekitongole ekibala abantu kyatugenda nti abantu 46% mu Uganda kuli bantu 10 boosanga kuliko 46 nga bali food insecure nga bwali ekyeggulo tali sure bakuzitika mu kyaluzungu severe and moderate mulimu abatalina kyakulya naye nga asobola okifuna ne mwamu n'abatafunira ddala buli wabala abantu 10 manya tukuliko 46 abamu ku abo 46 bwafuna ekyemisana tamanya nti ajja kulya kyaggulo oba bwafuna ebibiri naye asiga atamanyi oba olunaku luddako ajja kulya bali bagamba mu byalo nga bijaba Uganda ne mu kibuga figa baziwadde bulungi 46 nali neseeko omu sekamalidaali anansonyiwa okuleeta ebyo waffe ku leediyo nanga nti abantu abasibuluka wano tufumba muwogo ne bamusibulukeko ne basiba n'owaddaako bw'aba taliyo n'okusiba kuyinza okugaana ansonyiwe sekamalidaali sijja kwogera mu kibuga abantu bawangala bubi medi kyovula baba wa sente mu covid ogula emmere twatuuka ne bitabuka nga tebakyasobola kulya so kifaananyi njagala munnayuganda ategeere nti nga tonnaba kusaba minimum wage musaala ogw'essalira omusaala ogulimu ensa ogulimu akantu amakulu oteekwa kumala kunoonya ate gutandikirwako nze nave Makerere ne ntandika okukola mu monitor nensanga omuvubuka naye ku university ng'afunye degree ebiseera ebyo wabeerangawo multiplex oba kati waliwo company nga yeesolooza emmotoka ezipaakinze ku kkubo weeri ya bosa weeri ng'omwezi basasula abaana abo 7,000 ekiseera ekyo kati simanyi we biri 7,000 erinnya sigenda dyogera nali naye Makerere ne musanga ku street ya Uganda nga omulimu gwe yafunye oguliwo ne diguli ye gwakuwa abantu butiketi bapaakinze akuba tiketi bapaakinze bubi nga nze ndi kumunita nkola nekinnuma bw'osoma ekitongole ekibala abantu kyafulumya ripooti gye bayita ya Labour survey nga bagamba nti mu Uganda abantu abafunye ebiwandiiko abazadde abasomesa abaana nze mira graduation zaabwe abaana 36 ku buli 100 bebaana nga abaana ku buli 10 nga abaana 36 ku buli 100 tebafuna mirimu egyo gye basomerera omusanga nga yasoma accountancy naye ng'ali atunda jini mu Mukwana Arcade tayinza kubanga ekyamutwala ku university yonna oba mukono oba kuyiga kutunda jini kubanga ezo tozeetaaga omuntu nga mugezigezi abazisobola zitunda ku buli baana 10 abalina amadiguli Uganda olwaleero erimu abantu abalina ediguli 55,000 erimu abalina diploma 40,000 abalina certificate 60,000 abantu abalina qualification mu Uganda bali 1,700,000 kubo 36 ku buli 10 tebakola mirimu gye basomerera bayiya buyiya atunze ku dduuka lya kitaawe avuzeeko kitaawe akoze eki olwo mulimu tuyamba mutya kakati njaba abasooke bategeera ekizibu tutuuke wano nti okusanga nga nze gw'obuuza ekyokuyamba nga tesinze nteeka okuyamba mulebaka parliament kyovolaba bw'ogenda mu bw'ogenda mu ddwaliro akebera omusaayi akubuulira ekikuluma tesiye musawo kati mu Uganda mubitabika
oluyingira eddwaliro oyagala akebera omusaayi yaba akujanjaba kuwe n'empeke mu kyalo twabanga n'omusajja bamuyitanga Dr. Katerega nga ye akuteekako na mukono n'awulira ng'omusaayi gukuluma ng'obuguma n'akuba empiso bamutekamu Dr. Mumpi oba ki ekikuleetedde yakuula kitanga agyali enganda erinnya yali amusse ate yakuula ddamu buli kimu nga ye musawo wa buli kimu eddakiika zino ziri 3 ezakati ku ssaawa emu tusoose kutunuulira olunaku lw'abakozi olw'ebbadde era nga olunaku luno mbadde nkinyonyola bulungi nti Uganda naffe twalukuzizza lwatandikira eyo nga Ssaabalamuzi Mugibu bwakugambye abantu be abalina emirimu nga beekalakaasa tukola essaawa nnyingi nijja kiranda tukawa ekibiina kye bayita United Nations ne Uganda neetekako omukono ne tubeerako naffe kakati emyaka 12 nga tujaguza olunaku luno ne Uganda lwabadde nakapiripiriti President byayogedde bibiri agambye agenda kutondawo emirimu n'agamba atajja kuteekawo minimum wage ekya luzungu ajja kinyonyola Joyce Bagala minimum wage ekitegeeza Ssemuju adda kyanyonyola omalize kola omusaala wano kola musiza yakatwegattako radio gy'oliko bagita CBS FM omuvubuka oli muvubuka naye emirimu gikubuze wera kwetandikirawo mirimu weetaaga okumanya byetwogerako kati wano lwakubanga osomyewa essomero nalyo ekkulu nnyo essomero eryo lijja kukuwa ekyokulaba wasomerawa essomero terikukwasa kwogera aye masuulita ovudde ku masuulita oyita wava medi nsereko essomero yawe nasomera kati oyogera essomero lyessomeramu kati weetandikirawo emirimu avubuka olina obukusa obulungi naye okuba nga olina empapula olabisemu jatunyola balina certificate balina emitwalo 6 mu Uganda abalina diploma bali emitwalo 4 abalina diguli tuli emitwalo 55 be bantu milioni 1 mu emitwalo 7 mu Uganda yonna eyina obukadde bw'abantu 45 okale tugere bukadde 46 niye abalina ebbola z'okusoma nazo bawulidde kimako mnefuna wosoma nawe gate kwabo oyakusoma diploma oyakusoma certificate yangu wali okusoma okw'obudde obutono kati obuuzo yakusomerawa institute bagiyita Libra Vocational and Business Institute nkwadde ekyokulabira nkwadde emiwendo emikakafu Uganda ffe weyimiridde okadana mu 6 abalina ebbola z'obuwandiike bali emirimu emitwalo 7 oli omu kwabo nti nedda bayita ba certificate mwoli nedda bayita diploma mwoli nti nedda abalina diguli mwoli nti nedda kaligenda mu Libra Vocational and Business Institute osome yasoma by'amasannyalaze electrical installation and maintenance oyasoma plumbing ne pipe fitting oyasoma wa mechanical automotive mechanics oyagala kusoma information technology IT oyasoma bya kufumba yakufuma bya kwebyula cosmetics and beauty therapy oyakusoma kola kikutunga ngoye fashion and garment design oyagala kusoma kikujjanjaba abantu waka ekyo kyangu Libra Vocational and Business Institute bayina emisomo emimpiipi myezi 3 ku myezi 6 eri abo abawumudde abali mu vacation nkugambye namba njikuwadde fika zinzikuwadde kuba osinzira weebuza wooli omwana wange alina kikubyo naye boogete ku CBS titewali omwana mutwala asome gwawulya genda osome kijja kukuyamba Libra Vocational and Business Institute esangibwawa eri zero bwakataayi waliyo ebisulo waliyo internet muli mu kikomera otuuka ojja kulaba wakataayi ojja kulaba omanya ntutuuse ndabyo bendera ziri 2 nayo ya Buganda neya Uganda oyingire mu gate kiyitirirwa ekyo oyingire mangu Serengete ono gwaddyawo waliwo classes nzirabyawo naye ekyo kyabeera nzijala ogenda osome munnange kubanyisi mu kikulu nnyo baganda njagala kusoma bali ku 0703 72 57 ono nkubiza kusoma Libra Vocational and Business Institute genda osome basenga zero bakataayi bayina office entinda ku Haruna Mall isenge namba 067 ni ku esimu bagenjala kusoma soma kuno soma kutontono na certificate of diploma kutandika guno omwezi okutandisa olwaleero bali ku simu 07 03
725 omusuubuzi Lilian Yakago bakukutika emigugu bakozesa nnyonyi okutuuka e Kampala okuva e China balina vonna Oluganda n'abuza mu Luzungu mu Luchina bakuwe balu ofunyisa visa baguliza ticket balina vonna Oluchina kikulu nnyo oyagala kugulawa ye bakutambuza n'otwala mu butale bwonna n'osobola okugula byagala okugula n'obuweereza ku nnyonyi bajja babatika ku nnyonyi batika ebigo okuva e China okuva e Turkey okuva e Dubai bakubire ku simu ni basangibwa ku BBC building eri Nabugabo Street maaso ga Bank of Africa toyinza kubula Nabugabo Street ku BBC building ekya namba 212 ng'okuba essimu ng'obuze mwe Lilian Yakago bali ku 0740 152 35M omala okusuubula gula ettaka oba poloti tabula ejja okuguza ettaka balina amayumba ge batunda n'ettaka ly'ebyopa by'obwannannyini balina estate Emwera balina estate Nampunge balina estate Namusera balina estate Mabombwe balina e Bukalango buli luguudo oluva e Kampala balinako ettaka batabula nsonyiwa Katonda Tabula Properties bakutegeezezza nti bo balina ettaka buli luguudo lwonna omanyi bagambye ebbeeyi ejja mu nsawo yo ekibanyampola bakikkiriza bajjangwe nansana maaso bagajjangwe nansana bikwata polotiyo bali ku simu Tabula Properties bali ku simu 070M 942 003 oba 070M 054 mukaganya olabisa mukyo kwa kugenda wa nti mumutu yambye mutya mwaka pala mumutu yambye mutya emirimu gyawo kwisa mateeka eyasoma okukebera omusaayi takuba mpiso si ateekwa okulongoosa naye ate anaakulongoosa kojja wange Sekabudu n'oddamulira yalwalako emabega kaawo bw'agenda mu ddwaliro abakugu nga tebanaamukolako ate basooka kumusindika wabali junior bamutwale mu sikaani bamutwale mu kinanga nti ate ekye yali ayize mu ebyo nti ate bano abakebera ate basinga abajjanyi b'obukulu balaga nti consultant amulinze mu kasenge bwakutuusa ate n'akusindika ewabali abatali bwa consultant bakebera omusaayi bakebera omutima kati buli muntu bw'ato Katonda emirimu bwe yagikola egy'abantu so tonsaba mulimu gwa parliament nzija kugwa Museveni ogwange kati nze nkebera musaayi nakubulira obulwadde kati yonna genda ate wa musawa abuterezi nekibadde nkugamba nagenza wa dokita wange namuga nti owaye ndi mulwadde nangamba nti kati kiki pressure yali etakonze erinnya tugenda mu kiseera kizibu kyakulonda nti nawe kwata konze pressure erinnya ebyo kulonda wesimbyewo ate erinnyidde ki ndaba bakwata abantu nagagenda kero omusaayi konze ati nzikulkwataganirawa ati lwaki nsindikira kali akawala kuleshanga yabyakulonda lwaki nsindikira kali akawala kankebera nankebera ngati eri bweti atola nnyo bino kati atoli omuwala yankebedde omusaayi ate yanyonyola gwendagenza okulaba kati emirimu gya parliament abasinga obungi mutubuuza ebyettateekwa kukola mutwale ndi mu system eweereza abantu ffe tukebera musaayi bwetumala okugamba nti guli mu malaria ate tonsaba mpeke olina okuddayo mu kasenge wa dokita batunulirammwe mutunulire ku kyetuteekwa kukola si kyetuteekwa kukola so Uganda mwisa amateeka nga tonaba kutuukawo naade nkubuulira mu Uganda abantu abasoma abantu abakola emirimu mu kubala abantu okwabaddewo ekitongole ekibala abantu kyatuwadde figures yobos za mirundi 2 figa esooka nti abantu abatalina mulimu n'akamu bwe kati ewamu batugamba miliyoni 1.2 bano batugamba miliyoni 3 bano batugamba abakozi mu police ya government gye bayita Labour police ya 2011 erimu nti omukozi atekwa kuwa myaka 14 ku 64 mu Uganda bali abantu miliyoni 25 abalina emirimu bali miliyoni 9 kati kwa 25 yawuzaako 9 wasigadde mmeka kakati nga tonnaba kutandika Museveni kyagambye bantu atuwadde essuubi nti twagala minimum wage buli muntu amusasula omusaala ogusaanidde ogumujyamu sooka ononyeze bantu mirimu nakyakyogedde kakati bw'omala ate ogende ne mu bagiina babayisa batya nze ekitundu kyenkiikirira dasaidi eweeyogerere nyina mu factories lumu naye n'abaazaamu ng'abaana
bageze mu kwekalakaasa ne bangaaza tusasula omutwalo gumu 10 buli lunaku naye agikuliye against kyagala mufulume kati ngena kubajjako 13 mbawengako ekyemisana kakati ne bagenda mu kwekalakaasa ffe tuwe wanyingire na kikamando gwe mpaze ngende ndi kikomando nze mmanyi watuwala abakozi bangi waliwo abayita abadaling abakola mu buviiri w'omuyindi mulimu abantu bayitirivu obungi nabo byebimu tubeera muyoleke still one two buli company zijjudde omwo nze nagudde naye tebanzijanjabye amateeka parliament esiza amanyi including Workers Compensations Act still ntibu eriwo eriwange kati omuntu wabeera abadde ku mulimu n'afunirayo obuzibu etteeka ligamba okumuwa omusaala tuva tutya wano Ssemujju wentuuka etteeka ligamba okumuwa omusaala gwenkanankana n'emyezi oba abiri baki naye bifuna abantu bamala kutuyana mu Uganda buuza minisita Evelyn Anite owabya investment ne mugamba abaana babusasula sente ntono babawa kasanvu naziddamu kino nga kikontana ne kya Museveni nanga Ssemujju abaana bala bali wakati bakola kati nsoke kulwaniye bafuna kasanvu olunaku bali abali wakabatudde ababa yatudde kati kyekyo ngambe nti wano wetuli okuvaawo zini minisita wa byansimbi bagoli wa byanfuna government ya Joyce wa byanfuna ya Nope tujja kwetaaga era ngena kunyonyolako maaso awo wetujja essente eza government nze muzadde wange ajingana ne Ajat Sofia Nalwoga bayina kyebeerekereza okuntwala mu ssomero n'engende Makerere n'enfuna y'eddiguli obuzibu olwaleero Museveni omuzadde waffe ali mu kulya ssente zaaliweeredde abaana ne basoma kati babuze banaafuna batya eddiguli talina kyagala kwerekereza eggwanga okusobola okuva weeriri ssente ezisoloozebwa mu bantu mu musolo zirina okuteekebwa gomedi weewunye nti mu Uganda ensi eno erimu abantu ebitundu 62 ku buli 100 abali mu byobulimi naye ewali okufukirya Uganda yensi esinga okutonyamu enkuba mu nsi yonna naye nakugambye mu ntandikwa nti abantu buli bantu 10 kuli bantu 46 bwali ekyemisana talya kyaggulo oba bwafunirwayo tamanya yankya kati abali mu irrigation okufukirira bafune emmere n'ebirala ku bantu 10 kuliko 4 Kasibane namusanga ewuwe nga afunye abekatwe Kasibande Moses bamutereddewo ebyuma ebifukirira ebya magezi magando omusajja omuganda yabanga mugezi mbedi nga talina bulamu alinga muzunga buli mwabu yiya kyobola ababitanga magezi g'Abaganda nga bwajja nga tekiriye eweeru kye bakoze kati Kasibande kye yakola mu faamu ye ey'emmwanyi napakira ebyuma mu bbanga ateeka kuwali generator chwa ne bitandika okufukirira emmwanyi nanga kati nze mane season 3 kati Kasibande ati hizireva atali mulimi waasobolera ogenda mu mmwanyize n'ayizaamu ebyuma kinaga kinasanga bajja yadisenda wala erw'amagwa ng'ayina ente aguza aba UN Congo ennyama naye ente zibayita quick maturing ezikula amangu n'afuna ate ne zitowa kilo n'azitwala nga ziziba amaaso bwegatu ebisuyu ebigatunga nga biziba najja na ekatwe yenga omuntu n'anoonya abaana bazikolere obugalubindi bazisibeko zireke kuziba agula galubindi sente zinokuziba maaso bazikolera ngo bulabiramu ne babusiba kubanga bwe zikutama okulya omuddo obusubi ne buzigenda ku maaso nga zisala kilo ate ayagala kuguza aba UN Congo bagula kilo era naye yaŋŋamba nti kikyo obuuziza nti gavumenti tujagala kutuwa bingi tukolere research tumanye nti ente ziba ziziba amaaso tulina kukola kino n'eddagala naki nga naye aginoonya ate y'omu ku bawabuzi presidential advisor aba Museveni kati kyobuuza kyekiri nti okuva wano wetuli twetaaga muzadde oba oyagala Ssemujju ng'aginganda bwe yakola n'Ajat Sofia Nalwoga bamukumire mu ssomero mulimu bye beerekereza yaliguzeeko olugoye olupya langa nti gavumenti yerekereze Museveni n'abakulembera gavumenti balina ebimu okubyerekereza osanga baminisita kukuba balina emmotoka 3 Uganda terimu ambulance n'osanga mutabani wa Museveni agenda Masaka ku addressinga laale awerekeddwako emmotoka 7 za gavumenti yadde yategese okudduka mu naye akuza birthday mmotoka za gavumenti baziyiwe Kololo kati ebyo ali mu gavumenti ateekwa okwerekereza balina okwerekereza ssente ezo bakasibanda aleke kubanga yagenda ekatwe n'anoonya abakola ebyuma ebinaafukirya kuba Kasibanda alina abakozi ewuwe bawera n'7 kati butumala okutuuka ku ekyo buli omu ng'alina omulimu gwakola kati ngulanga nti Kasibanda musasula by'abakozi omulimu gwakola Dr. Nzijanjaba nga Dr. Sebufu aŋŋambye Ssemujju
Dr. Sebufu yanzijanjaba ngase wali yagala nve mu ntebe ngende kujjako omusaayi Sebufu badde ogamba bugambi nti oli ajjako omusaayi naye wamuga ate ono angambye mugambe Sebufu ate wangonga nze Sebufu wa medical yangambye Sebu mugambe nti agambye Sebu wali yagala nkole nte Sebu kuveeko olwabalala nga tewali wajjako omusaayi mugambe nte Sebufu mugambe nti ekitiibwa kye ng'omukugu okimuwa naye kiyakola kyekituufu badde nkugamba era tolina kugamba mukugu ate yaba kujjako omusaayi waba asuseewo 89. Eddakiika zino ziri 12 zokka zibulayo okuwera essaawa ebbiri nkwebaza nnyo nakuleganda luno olina woolitaddeko rediyo yowulira mu ddoboozi muzindalo omuva musajja wa Kabaka ku rediyo ya Beene ku nsinziro okukwebaza jakwebaza abalangira mu puroguramu enti wakkiriza obagaana abalangira ku CBS mwebale nnyo ninange manyi bange abalangira mukkiriza obagaana mwebale nnyo mwebale ddala njera kwebaza nnyo abacapa enterprises abalangira mu puroguramu ebbanga lyonna bano bakutuusaako Prestige Margarine nga tebaŋŋambye nkutegeeze Prestige Margarine mwamuguza abaana baawumudde abadda mu masomero mbagule Prestige Margarine bawomere omugaati ngesaawa etuuse kudda mu masomero ate abaana bagenda ku ssomero era mbawe sabbuuni ayitibwa jama sabbuuni eno nga bwakwoza atukuza engoye muweevu mu ngalo alina akawoowo taggwerera era abaana bawe sabbuuni anaaba ayitibwa lanzu awaka sobola okunaaba lanzu alimu naye ebiwo bungi obujja okuba nga obunya bulungi bagambye abacapa enterprises bali graphic building mu kikuubo ojja basanga bakubenga bakuguze byonna otambule n'okumanya otambule n'ebiri ku mutindo ebula 10 kwera essaawa ebbiri Forces zoti lweza engambire nkutegeeza yonna gy'oli nti ebiseera byo bimaleko ewaabwe bayoyose bulungi ekivu kino Forest Resort bawumulirawo jangu omuleko Forest Resort bazimba ebisolo byabwe byetoloddwa miti wera mudugula disabot nolengera emiti nolira akawewo yes no ati sente nonji bongera kutegeeza nti bafumba emmere empereza yaabwe yesimisa eri ku mutindo gwansi yonna bakakasa nti bojja ku Forest Resort erweza toyinza kusigala kyekimu oba omaze okukola family buli kaseera ojja kubanga okolagana naabo kusobola okulaba nga ofuna ebirungi bwetaaga baggaye kuba akafaningo simusengo tunulidde obutonde bw'ensi bwetolodde ebisolo byabwe byoteddwa bulungi nnyo wano ku Forest Resort erweza tuyina abaana bazanyira tuyina kids swimming pool tuyina kids park abaana bazanyira tuyina swimming pool tuba n'endongolero wakuta n'enkya balinayo endongo bawana n'omuyimbi ow'enjawulo bafumba emmere ennungi Forest Resort lweza tusangibwa kutegeze basanga ku luguudo lw'Entebbe nga tonatuuka ku mafuta gaweta Mogas nga odda ekajjansi ku mukono gwa ddyo ova mu bitwala awo serengeta mpole ku bibumbe byabo ku bibumbe serengeta mangu mukono gwa ddyo oyise batunda batula awo awaddako awo ng'olengera Mogas ku mukono gwa ddyo era gwoliko gwa dereva kati bizimbe biri awo bitone bizimbe biri oyita noyambuka waggulu noyita mu kaggawo noyambuka waggulu gyosaba Forest Resort bali ku simu 0708 52 19 95 oba 0778 73 486 ensi egaanyi mirimu president agenda kuteekawo miteeke tetulina minimum wage oya kutambulako naawe nebikaluubiridde obutakaluubira si musango oba waki musimu byatugambye nti waliwo akebera omusaayi ne dokita kati buli mwawamu wabawo kyamanyi kati nsobola okukola nga biganye tetulina mirimu wano ogakanja ntambuleko nange ngendeko wa ngendeko America ngendeko Canada ngendeko Bungereza ngendeko Australia ngendeko Buwarabu ngendeko Jordan ngendeko Dubai nebikulemye kwalina ensi zenkomenyedde beetaaga visa kitegeeza olukusa olukutwala mu America kutwala Canada kutwala Bungereza kutwala Australia bateeka mu passport sticker nsi yonna nga nsi ngimaze kati ukulemererwa si musango naye butagezaako gwe musango bano bagambye kikutawanya visa ya America Canada Bungereza Australia yagendako wa Abu Dhabi Jordan empapula ziganye yakufuna butuuze oyalafuna mulimu jangu tujja kuyamba batuyita ba JK Visa Experts and
Consultants Visa Expert JK basanga n'amasula ku ita ku Freedom City daosa waliwo ebitaala abayita mu masanganzira kwate ku ligende endejje livuge kilomita 4 ojja kusanga petrol station bagita Edi petrol station bwoyimira wenyini ku mukono gwa driver parking obali waliwo wakati yamuka amadala gali mu mbirizi yamuka mu office obaganyize wano mbali ababalanga ku radio njala visa nyene mu America na Canada tiyatula wano gwani oyina passport ye esimu yaabwe eri 0772 56 37 03 oba 0709 nkaaga nsamunya 0 nyanja kuba otusi chikutawanya buli mukimutawanya kiruwa kyakuyingiza masanyalaze simayo sikamasanyalaze kale bikondo biwanvu sibirina njala kuzimba nyumba yange agiyingira njala kuteeka factory yange njala factory yakatontono njala kuteeka dendo yange njala kulunda nkoko ninjagala amasanyalaze ebikondo nga biri wala kituufu tumanya wotandikira nagabuli kintu wabaka kimanyi kati bano babagambye nti ebisinga okukolera ddala tukola ki tusika amasanyalaze ku bikondo new connection tuwayalinga ebizimbe tukamuwaya tukola amasanyalaze from generator ne solar panels off grid okosa nokukanikira ebyamasanyalaze ne byabyononese bakiri ba Silver Technical Services tulina enteekateeka ne bank etibwa Post Bank enkola bagise wendi Silver Technical Services bayingiza amasanyalaze mu kizimbe kyo balinga nyumba yo sigosasula bakola ne bank etibwa Post Bank enkola bagise wendi bo bank ne sasula bwenga amasanyalaze gaaka awanza kusika ebikondo by'amasanyalaze kati yo bank ne mutegerera nayo eyitibwa Post Bank enkola ya wendi ne babanga basobola okuteekera basasula amasanyalaze mu egali Silver Technical Service bakakasidwa UEDCL eneyetu teumeme beboka oli Kasese oli Mbala yonna batuuka Silver Technical Service bebaliko kati ku nsonga samu kitibwa sente zo tuko omulimu omulungi we value your money for quality services. Silver Technical Service tusangibwa kyali wajjala ku Ebenezer House Masuka Matters Hardware ekyali wajjala tuli ku simu eri 0759 05 18 nkaaga mukaaga oba 0783 998 988 awoba otuse kuba Silver Technical bakolera ne bank yokuteekera mu amasanyalaze basika ebikono biteeka kutema amasanyalaze yo bank ne basasula wenga muli oyota osobola okuba ku 0700 mukage musanvu mwendanya B ekyamasanyalaze kyonna tutawaana kuwayalinga sika bikondo kola sola Silver Technical Services Limited 0700 mukage musanvu mwenda nyabiri Joyce bagala ntwatwa President awadi suyo na Uganda agenda kutuwa emirimu ate n'emirimu moja agenda giteekawo gwina muzindalo kakati ekisooka nze njagala bwagazi kulabula banna Uganda obutagendera nnyo ku bigambo bya President Museveni kubanga bw'obigenderako oyinza okulumwa ennyo naye ate singa Katonda akusaasira n'owuliriza bulungi okulabula kwange mutima gwo gubeerawo ng'oli bulungi nga tokoseddwa mu myaka 4 gy'afuze abadde asuubiza emirimu omanyi bw'oba ng'ofuga banno myaka 5 abantu bayizo ga myaka 5 tya musajja yakatandika tumugumiikirize myaka 10 musajja kaseera kagenze naye ndowooza waliwo ebisoomooza bwe giwera emyaka 4 omuntu ayongera kusuubiza kubanga ebisuubizo Mwami Museveni byakoze ebbanga lino lyonna so njagadde ekyo Medi bannayuganda nsooke nkibalabuleko temweyinula nnyo kwa kisuubizo kya mirimu tegiriiyo kuba nyinza n'okugamba ekirungi nti nze ndi kakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa kulondoola ebisuubizo bya gavumenti nti mu ngeri esobola okuyitwamu okuteekawo emirimu kwe kuzimba amakolero kati gavumenti yasuubiza industrial parks mu regions ez'enjawulo nesuubiza skilling centers kati bw'olaba
tugenda zirambula twalambulako ezimu twagendako Soroti Fruit Factory Wawa kati tugenda kulambula Masaka Mbarara Kasese Mubende waliyo Kayunga Luweero naye kati gye baasubiza Luweero tewali yadde ekizimbe waliwo muddo we baasubiza factory Mubende skilling center gyeri naye gwe tebezanga skilling center eyo yeeyina okugendamu abantu abava Mubende abantu abava Mityana abantu abava Ekyankwanzi abantu abava Ekiboga kati abo bonna bagenda wantu wamu n'olwekyo ndowooza nti tewali bweteefuteefu obwa gavumenti ya Mwami Museveni okutondawo emirimu bwe kiba si kyekyo enteekateeka ya gavumenti eyo oba kye bayita planning erabika teriiwo kuba singa ebaddewo twandibadde ffenna tugimanyi era ng'erabikako naye ate n'emirimu gyennyini egiriwo era bannayuganda beetaaga okwebazibwa ekyenjawulo kuba buli omu afubye kyasobola abakolera wano bafubye naye waliwo n'abalemerera okukolera wano ne bagenda ebweru naye n'emirimu gyennyini egiriwo era gigootaana emirimu egiriwo nze nalaba gyali gigenda kuba mikolo ky'abaali bajja wano abantu abalina bukiyosiki abali kuki ne babamenyawo overnight nga tewali muntu gwe bagambye nti okubumenyawo obumenya wakiri wandi mugambye omuntu kijjako ebintu byo bano balaba abatunda ebintu abatembeeyi nti yesu oyagala order mu kibuga naye omuntu bw'omukwata ebintu bino byonona bwonoonye kitegeeza n'omulimu oguliwo nagwo ogukoze eki ogwonoonye n'ebintu ebirala bingi kati mbadde ngamba wano Medi nga tetunagenda ku mpewo tuyogera ku by'emirimu naye waliwo omusomesa abadde alaajana kumpi aweereza buli babaka ba paalamenti nti bannange bw'owafuna ku muzindaalo bw'oba ofunyeko ku muzindaalo yogerako ku mbeera abasomesa mwe bakolera yono kyabadde ayogera biki ebyetaaga okukolwako nti nga okyalowooza ku kya minimum wage gye ngenda okwogerako akatono naye n'emirimu egiriwo gyo gitambula gitya nagaa nti bannange in case you get a microphone like bofuna akakisa konna akwogera mu parliament nsaba oyogere ku abasomesa embeera mwe tukolera welfare omusaala ofuna $45 tekuli allowance olina okuspendinga ku rent ku kwambala ku mmere ku medical tuition fees ezize n'ez'abaana transport okugenda ku ssomero n'okudda kwegamba n'ebintu ebirala bingi agenda okumaliriza musajja wattu nga nabino ebyogerwako bi minimum wage tayinza na kubirowoozaako actually honorable Ssemujju alina ekintu kyayogedde wano mu kwogera obwogezi minimum wage omuntu olaba nga kyekisaana okukolebwa naye okyayogera ku minimum wage nga tennaba kubeerawo embeera abantu mwe bakolera mbi era oli tasigaza nga ne bwonoga nti kakati omwendo ogw'essalira si eyo lowest amount etandikirwako ng'oli tajja kugirinda lwaki bwonoga nti etandikirwako yeeno olinaga nti nze siziina for instance ng'ayina private company nagamba ezo sikola ki siziina wajja kubeerawo abagenda okukola ki okukola ekintu ekyo kiri trick ennyo era yali komiti ya gender ndowooza ng'ediscussing ekintu ekyo ne baleetamu embeera ya abakozi abaffe abatukuuma ewaka abakuuma abaana baffe maids kakati nalaba we nategeerera nti ebintu by'emirimu si byangu nnyo nalaba abantu bonna nga bakalambira kubanga bwe tugaa nti minimum wage kitegeeza nabo obeera obakoze eki nabo bagenda mu minimum wage naye nga buli agamba naye omuntu nsula naye kitegeeza tasasula rent omuntu mujjanjaba omuntu mukolera kino kakati ate oŋŋamba otya emmere gy'endyako gy'alyako kakati nga waliwo abagamba nti bwe kiba bwe kityo then omukozi ewange ku ssente zemuwa minimum wage bwetandika mba nina omusalako zemusuza mba nina omusalako nga abantu bagamba bamusalako rent rent buli mmere kati ng'ogenda okulaba accommodation ogenda okulaba first of all omuntu ono akuyamba akumira abaana akuume wakaawo kubanga omukozi ali very crucial omukozi akuume waka muntu mukulu nnyo 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 kubanga tomanya kikyanateekamu abaana bo yabakuuma ekintu eky'obugagga omuntu yabeera nakyo be baana bo kati
bw'obanga osobola okulekera omuntu abaana bo kitegeeza omuntu oyo wa muwendo nnyo. Katona ddaka. Sinnaddaka. Ndi wano. Kati yamanyi kyekiriyo ewaka yakisalawo. Kakati bwe mugenda mu minimum wage ate otandika okugamba nti nno kakati ate asasule rent kati yo yamusasula atya ye minimum wage ebeere mmeka. Discussion yali nkulu nnyo naye nga discussion eyo lwaki erina obuzibu kyayogeddeko nti yes muyinza okwagala minimum wage era egwanidde naye mu mbeera eriwo ku bbula ly'emirimu eririwo minimum wage bwe tugamba nti ssente bwe ziti olinaga nti okay ekyo kasooke kijje teeka minimum wage kituufu era kirungi naye obuzibu bwakyo ate kiyinza okucreatinga ebbula ly'emirimu okusingako najagenda giteekawo talina gyagenda anti nkubuulidde agambye amunute joka Medi bino ekyo kyokola kye bayita okujubisa agambye amunute joka anti emyaka ano badde okola kigwa tali joka nkubuulidde nti akakiiko kange nga ennaku z'omwezi 6 tugenda okulambula skilling centers endala naye nkugambye nti eruweero baasuubizaayo ekkolero ery'emiyembe walirabako nali ne Brenda ekirungi Brenda nabukenya ntula naye kakiiko keekamu tumugamba nti tugenda okulambula tuva wano nga tunaga teri kintu kyonna ne Masaka naye baasuubizaayo walirabayo kakati skilling centers manyi nti emubende yo nkimanyi nti gyeri naye nkugambye nti ey'emubende esaavinga Mubende esaavinga Mityana esaavinga Kiboga esaavinga Kyankwanzi owulira kati ate yeekayunga ate esaavinga n'Empigi kati ekyo kintu obeera okiraba so ne solutions eziriwo kyovola nze wentera okuwa solution yange oseka olumu n'onjija nako ku radio nga nkugambye nti solution esingako bannayuganda gye balina okumanya kwe kulaba nti tukola bukozi nnyo kulaba nti Mwami Museveni ne banne bagenda kuba tebakyalina after 40 years oba tokyasuubiza muntu mirimu after 40 years tokyasuubiza muntu factories after 40 years mu budgeti walabye ministry bwe bagambye aba ministry ya education abasomesa aba arts nga baagala okubongeza emisaala okuba nga bannaabwe aba science ne bagala sente teziriiwo naye nga ate waliwo sente gye ziteekebwa classified budget ya security defense kati omuntu priorities ze bwe ziba zikyuse oba ebintu ye byakulembeza bwe bikyuka n'omukozi aba tasobola kukola ki kulowoozebwako kati wantuli mugamba nti abakozi okuwummula naye kati gwe Medi wawummudde olwaleero toli wano tokola nalikodinze okyegera nebyo byogamba nti no batugambye tuwummule nekyo nakyo tekiriiyo nekitegeeza ky'okuwummula okuwummula omuntu yandiwummudde singa abakolera mu mbeera ennungi kubanga omuntu bw'akola n'okuwummula aba nsaana okukola ki okuwummula naye kati gwe tebeeza omuntu yenna nga wa mawulire amawulire galina okubeerayo kakati oba ogenda kuwummula otya otegera embeera eyo ng'oggyeko kubanga ebizibu ebiri mu kisaawe eky'emirimu n'okukola bingi ng'oggyeko emisaala nti mitono ng'oggyeko welfare nti mbi naye oteekawo ne needs z'emirimu kakati abantu abamu mu mawanga agamu agakuze abantu abakola emirimu nga gino ku lunaku nga luno olwa public holiday oba olw'okuwummula lunaku lw'abakozi oyinza okugamba nti babawaayo ka allowance naye nako tekabeerayo ate toyinza kukasaba kubanga era bw'okasaba abalindiridde emirimu olaba omulimu gw'amawulire kasita w'emamaaza bwoti abalinzi ababeera ku layini abasaba emirimu babeera bayitirivu in fact ensonga lwaki abantu bangi batulugunyizibwa abajali nkaaga abasabanga bali mutwalo ndowooza owulira kati mweyembeera emirimu nkaaga bano mutwalo kitegeeza nti enkaaga kasita bafuna emirimu egyo ne wasigalawo bali babeera balina okuba nga balinga abali ku waiting list nti essaawa yonna gwe bw'okola ensobi essaawa yonna bwe weeduukuuza essaawa yonna bw'oteekawo obukwakkulizo oli omulala bajja kujja afune omulimu gwo kubanga naye embeera gy'alimu mbi tolooza naye conditions embi aba ayagala ozikoleramu naye olw'okuba nti embeera bw'etyo bw'eri nti abatalina mirimu basinga abalina emirimu
buli ssaawa n'embeera y'abakozi ebeera mbi era embeera y'abakozi lwaki improving lwaki emisaala mingi olaba tukaayana buli kaseera bananga abasomesa babongeza emirimu emisaala abasawo babongeza emisaala banaye abamawuli bakola mu mbeera mbi kituufu era n'abaana ababeera bajagala babeera bakimanyi nti nange gyendaga embeera si ennungi ennyo naye eriwaddewaddeko ng'oli omuvuka gw'obadde oyogera okomye mu senior 4 funye omulimu gwa kasanvu wetaaga okuddayo naye ogamba ati seyanga ate nzirayo kisooka ngenda kuspendinga ssente ekyokubiri n'agenda okukomawo nga guno gwa kasanvu gukyaliwo nga waliwo n'abalala abatalina mirimu so media olunaku luno kikulu ekirusingako kwe kufumiintiriza ku Uganda kika gye twagala tumanye nti priorities zaffe oba ebintu bye tusaana okulowoozaako bye biruwa ate nno munnange okutondawo emirimu tekyandibadde kizibu nnyo Medi saagala nnyo okukomparinga naye tukkirize nkomparinge n'obwakabaka bwa Buganda federe y'ebikolwa Ssaabasajja gyatulazeeko kuba kati olaba eddwaliro liitwaggulawo esingo ate abantu bagenda funa mirimu already okuggulawo obuguzi eri eddwaliro mu kulizimba abantu babadde bakola nga balina emirimu kakati mu kuliggulawo litandika okukola abantu bagenda kukola meaning nti n'okuteekawo buteesa ebintu ebyenkulaakulana ng'amasomero ng'amalwaliro nabo bicreating emirimu naye mwami Museveni n'abantu be sikiwa nti baagala ne bannayuganda sikiwa kati tractor Ssaabasajja ze yaleese ate nevuga yokka agenda ogivuga ajja kuba afunye eki omulimu kati agamasamba g'emmwanyi agali ku masaza ate bagambye nti geekolamu gokka wabeerawo akolamu meaning waliwo omulimu ogwo awo kati ebyo gavumenti byandibadde erowoozaako ebyo by'okwefiiriza naye kati ssaawa zino ze tulimu sikiwa nti mwami Museveni first of all ku myaka gy'amaze mu buyinza ekyokubiri ku myaka gy'alina ye ng'omuntu takyalina muntu gwalowoozaako yagamba dda nti ye kakati alinze kimu kugenda kusinkana Katonda we kati ebyaffe abakyaliwo wano si byalowoozaako ye yagamba nti emyaka gy'aliko kati alinze bulinzi yeetegese ddi lwanasinkana Katonda we n'olwekyo Medi nze bannayuganda wasuubiki essuubi lyembawa lyakwezzaamu maanyi tuva tutya wano okuva wano amaka parliament kyetukola nkugambye tubadde na mu discussion first of all ya minimum wage nkugambye tubeera mu discussion buli ssaawa ey'okuteekawo factories oba amakolero naye nga tukyayina mwami Museveni n'embeera ye ey'obutayagala kugasiyinza gamba nno tekisoboka nze nkitwala ng'obutayagala oba obutakitwala nga nsonga nkulu okubeerawo nti akababeerewo ate omanyi n'abantu bangi okuba nga tebakola embeera eyo abantu abali mu gavumenti ng'eruddewo bagyagala nnyo katola ntugenda mu kalulu abantu bangi kati bagenda kufuna emirimu naye emirimu ki si mirimu nti giri fomo era si mirimu nti gya lubeerera niye emirimu gya bwaperegesi akutte ebipande awo ebya yero atambudde nabyo omusajja watu ate nno nga n'okwagala takola ki tayagala twali mu kalulu wano emabegako akaluka nalukoola walaba abavubuka nga bambadde t-shirt basaddeko eza yero bawaga bagwa bwe baatuukanga eyo mu bibaati eyo nga bazijjako nga bagaba naffe tuli ku kasente naffe twagala kasente lwa mbeera ya bbula lya mirimu agenda n'akola akasente n'amala n'akomawo n'agaa nti biri si biriiko so tuyina ekiseera ekizibu n'okusoomoozebwa naddala ku mbeera y'emirimu ate nga kiri real abantu abamu bakyogerako ng'ekiri awo beti naye ng'abantu abatalina mirimu bayitirivu Medi abantu abambala engoye ne bajja mu ttawuni muno naye nga talina mulimu nga zze kuyiiya bayitirivu nnyo kyotayinza kulowooza oli najja wano n'abuuza n'okubuuza nti Medi Nsereko mwali nti ye mwali mbadde nzemu obuuzaako naye nga talina kyeyazze kukola mu ttawuni nagaa nkole ntya kaŋŋende ndabe ku Medi oyo mubuuzeeko mwebaza emirimu gy'akola mwebaza okuweereza obwakabaka awo nja kumalawo eddakiika nga 12 bwe mmaliriza anoonya buli gye bunaazibira exactly so kyekizibu kye tuliko kati abantu bamanyi bakituwummula today public holiday bana amanya lwaki tuwummula nga tebawummudde kati gwe bw'oyise mu ttawuni tosanze mu bantu yenze ndika dakiika zino ziri 12 zakayita ku ssaawa 2 abise mu John Bwagala mukize tuveeyo eyo ku Labour Day yo tujimaze oginyonyola abatuuliza tugende kati mbyofuzi byaffe ebyakataka Honorable Joyce Baagala abantu batandise dde okugyayo empapula ebipande byonna biri tumanze nze Emengo Sikonkona tumanze byonna buli omu ataddeko ebigambo bingi
buli mwayagala kalulu aba National Resistance Movement SEC yatulira olunaku lwajjo nti abavubuka bagala kwesimbawo kati emyaka aba flag bearers mujje haddewo obukwakulizo terega ojja kulonda ku kyabavubuka ng'oli waggulu w'emyaka 30 okulonda kw'abakadde tolina kusukka myaka 6 olina kuba nga olina emyaka 6 okudda waggulu kakooza ndoza owulidde baagala kuva myaka 6 kudda waggulu NRM yakoze ebyayo abavubuka DP nayo nomination form zirabawo nga ndabasiranda ku TV nemawo bajjayo empapula baagala ndabawo mbiddaawo bajjayo empapula nabo bali mu kabwefube FDC naye buli mulaba bajjayo nalamafa bagenda kusimba kuba president yamazira okulangirira naye ebirala byonna nga byogera Ssemujju ne baayagala baasabye ssente buli kibiina nupu naye yakoze babaagala ne waabwe nebataddewo ebyabwe n'essente zasabiddwa abantu olaba Ssemujju nalabye omuntu avudde okulonda bakiza mu myaka 18 ninga bakafaananya oli yakava Makerere yakava mu ssomero omageza milioni 3 okwesimbawo wali ayagala okugenda byomumita Ssebalamu okwesimba kuba president baagala milioni 2 tekiyitangire abayina obusobozi qualities okujja mu byobufuzi kwanabikanga obanze mutiitiza okuba ndi wa musaala nabaga ssente nnyingi ekyo ekiteeka mu discussion yammwe Joyce baagala ekirala waliwo abagamba nti Joyce nti okulonda kw'omulundi guno kwandiweddemu ekyenjawulo PFF NUP gyebakubiina byemmanyi DP CP UPC tosanga mwali egasse tumeta candidate omu n'avuganya olumudde mwogerako emyaka 4 abamwe bagamba konzenti nti nikika mu Buganda tulina olugero olugamba agali awamu kati bagamba kati Nsereko boyina omuzindalo batugambira abo twegatte wamu tukose enkola ya Buganda nti agali awamu kati natabona nti omuyonjo omutono Luganda olumanyolo omuyonjo omutono yakola ati Joyce omuyonjo omutono takima tamanyi Luganda wali abaganda mtiyane omuyonjo omutono be Masaka manyengero n'Oluganda byanjawulo agali awamu ebina byegatte omuyonjo gwe omuyonjo omutono yakola atya abendi nabo Ssemujju Ssemujju ensonga ezo ziri bbiri Ssemujju esooka abantu baga nti nkola ya Buganda agali awamu twegatte wamu saye tumubinula agweri nanne mwange kivundu naga nti Nsereko ekyo no kyoyogera bwonyonya olukomero lwa Museveni okulaga nti wawandagala baddeeri newandagala bava mu baddeeri ewuwe tetuyinza kwegatta wamu ebyo bibyo ne buli mwayina endawo eyo ebintu ku mulundi guno abalonzi babandiitaza oba osanga ne mwegatta Ssemujju ne ssente ze mwasabye nga nnyingi endawo eyo ebintu ngakyali munnamawulire twali ne mwanyinazo eyo Joyce yansangayo nga nsaka mawulire ga Parliament ababaka abali mu Parliament ebiseera ebyo n'abasingayo Parliament mulimu mulimu bali sikimanyi olatugala ku Parliament buweereza bwekyali badde nesi bwe kiri mu Uganda natalina kyagenda kukolayo naye agusaba omulimu era nibali ngamba abantu b'ekira bwe mba ntambula mu miitingi zange kuba kati natandise kalo katandise kasaba nti ebyokulonda bitandise kasitaba enkala gyezi kati kyali kuwandisa nakulaba n'alondera wano kakati ngambagamba nti ekizibu kye twafuna mu Uganda maybe ne Africa yonna mu mupiira buli omu ayagala amanyi ogukyanga yaba ayimirira mu nnamba ogambye Dr. Sebuufu anoonya omusawo teriyo anoonya wa Luganda oba wa mukwano oba wa ku kyalo babuuza ani asinga okujjanjaba kino kyekiri ne mu masomero bwe batuuka mu nsonga enkulu nga Parliament omwo nga bafuna ensonga entonotono musajja oyo tayita ku muntu musajja oyo aziika nnyo yabeera ku lumbe
ninga abantu mubasindika okusala wo munade ngamba kole ngambe nti kachinje ne wafe chinji tava ku nyimbe yako bitiyo dagala de gracious kati konze kati ekizibu chobola mu mupiira mu mizannyo nze siwulyangayo wa Luganda lwa Museveni ali mu muzannyo kubanga y'abantu tebagumiikirizaayo olwawula ng'agamba yafulume kati ensonga enkulu twali mu covid wano teranyo gamba beekira Museveni omu bw'ati ng'alangiye enkya teriyo okutambula naawe obuto obuugi ng'enkya teriyo okutambula ne mutuule waka mulukaze muti muzifulumye buli wogenda okulonda pulezidenti w'eggwanga manyi ogenza okulonda omuntu asalawo ebintu obulamu bwe bugenda okutambula si muzannyo bwogenda okulonda memba wa paalamenti obadde otubuuza mutuyambye mutya kwati tufena tusobola kujja mu kizimbe exactly kakati manya nti bw'oba olonda memba wa paalamenti omutumye emirimu eminene ku lulwo bw'omulonda ku lwakusinga kuba jambo ku kitundu era mu paalamenti wanaatuukayo talina kyagenda kukola agenda kutuula omwo atunulira bateesa bwe yeewuunya n'abasajja basereza oluzungu bano olwomubaka omusajja mwogera sipiika yamulonda ayogere n'atunula emabega ng'alinga batagambye ye erinnya lye yalyogera atomwogera sipiika balonda ayogera erinnya ayogera erinnya kubaakwa ate anaakulonda asemuju nti asonga busonzi abanagera constituency eyo n'atunula emabega neyefuula nti siye gwe bagambye kati yanonda nze njogere ki kati awo nawo bangi mu paalamenti nga mwamulonze kakati abaka paalamenti abanoonya emirimu benkunyonnyodde abasinga obungi tumanze nze wammwe tebaagala kubavuganya tebaagala bajjako mirimu egyo lumu baali bayisa etteeka mu paalamenti awo nga baga nti omubaka wa paalamenti asasule nga $2,000,000 mu komiti mweni kyali mu monita nti n'omwana ave makeya najja nakwesimbako tubaterewo sente nga tebajja kusobola ku kiremya ne baziteekawo Museveni mu kwagala obuganzi ate n'akolayo ekituufu etteeka n'agaana oddisaako omukono naye ekisanja ekiwedde naye kusaasira kwamugwako n'agamba baagala obwa pulezidenti Kibirige Mayanja we yeesimbyeyo nali Makerere nga nsoma ng'omuntu olumala okwesimbawo ovuganye ku bwapulezidenti bakuwa ssente zikutandika kukola campaign ezo ne bazijjawo ate ne bakubinika z'olina okusasula nze ndowooza nti ku kya ssente zigerekeddwa ssente ezo tezigerekebwa ebiseera ebisinga abayina ebirowoozo ebirungi temubasibidde bweru tezigerekebwa mutima mulungi buli kibiina gy'ozirabye kibiina abasinga baba n'ensonga ez'okwagala okuggalirayo abantu ez'okwagala kati ng'eyo ensonga enkulu etandikirwako tajja zisobola bw'oba opima obusobozi bw'omuntu n'omugaso gwe toyinza gupimira ku ssente kwokka sobola okugupimira mu DP edda bagambanga nti bw'oba tonnabeera mu myaka oba gyali 5 teweesimbawo ku kifo kyonna ffe FDC ne bwewakeeranga ku nkya nalina obuzibu lumu nga bekawempe baga nti munyagwayo akajayagala kaadi nemaga nti ffe ebyaffe bizibu oli ne bwatuuka ku ssaawa 4 yeesimbawo kasasira mukana tulashahadu toyinza muga nti osaale toli musiraamu wakava mu Joseph kati ezo ssente bwe nti olw'okuba nziinako ebyafaayo byazo ebiseera ebisinga ziteekebwawo okugira abantu kujja okuvuganya kiri ekya abibiina okwegatta baite muntu omu ndowooza zedde okunywenda olwevuge ne uli nakyogera abantu abavuganya Museveni ekintu kye baalisinze okumalako obudde ennyo saawa zino kwe kutunulira akalulu ke tugenda okugendamu tukayiseemu tutya kubanga nakugamba luli nga njogera ku muganda wange Kivumbi yali agaba kaadi nionga nti omudozi jimuwa kaadi kati nade nsoma mawulire edi mutwali bamuwambi ali luddawa teri amanyi ennyanja etabanguse bw'eba etabanguse ne bw'oba olina amaato aganaagikusaabazaako bye bibiina osooka kumala kumanya nti mu mbeera mweri
lino eryato tuyingire ennyanja oba tugirinde esooka eterere. Kabuusi gwe bibuuza mu nnyanja abeera mu nnyanja ne Mugabe teesa okusooka kubeera kwa tuyingire ennyanja oba tetuyingira. Bwe tuba tugiyingidde tuwonerawa ensooke kweri si kusonga ku maato nti bakutwalire ku lino oba liri oba liri. Kuyinza ogiyingira n'okuma mu kkubo oba nolata lumu twali wanedde oba yali Kabuusu ng'atugamba yali Kabuusu yali Megadde waaba Megadde yo ku nnyanja okwo nga nti eryato liri mu kubbira mu tuyambo jjukira twala no ku programu kwogera poliisi nedduka poliisi edduka egende ebataasi yali Kasimu ng'alipootinga Kabuusu. Nze lwaliro mbadde nsinkana abantu mu constituency abaawe Kavule wempita nga nzireka abavubuka ne mbagamba nti bannange okomawo nti kakati okay ekyo kikulu naye tusooke tutunuulire nkomerawo mu mbeera ki tuvuganya bakidina Kavule walinga oyise ku nnyanja gali omuka weeyogerere wano nga ku Nambola ngodde oli ngamba nti gwe tuvuganya muyembaawo tunoonya sente babuuza semunjodda tutegeka sente zikuba bipande ozeemu oti olwo andi magana nzira nesi kyekikulu ke kalulu ke tugenda okuyitamu kuba kuno okufana kuwona bulamu bw'abantu tinza okulanya nti nkomawo yesi nkomawo nekyo ekikulu akalulu ke tugendamu omusajja akyawamba abantu beyasiba nga kali tekanaggwa bakyali mu makomera bakandidate abagenda okwesimbawo mwe mukakasa nti mujja kumalako nako nze ndowooza ez'ensonga ze zitukwatako ku kyalo kubanga mubamu ensonga ezibakwatako ku miri ne boobeera ku kyalo gy'obeera mulimu ezero si ne bayita meeting ne mwogera ku z'oku kyalo ezizo ezawaka bwe munaalya bwe munaakola ki si ze zijja ku kyalo naye ekyalo bwe kitabanguka kuliko engo erya embuzi ewaka emboozi eyammwe eyawaka esooka neeyimirira zinagamba mu kyalo twakuumangako n'ensuku tulina ababbi b'amatooke naye tokuuma wuwo twakuumanga kandi olusuku lwa ajiasi lulimu kati emmere ekuze gye bayinza okujja okubba mwena gye musula tukuuma ababbi kuba ku kyalo kuliko ababbi mubakuumira wamu kikungo kuba mwena babakosa kyekimu kati bano ba Joyce naffe saawa zino meeting zaali bayitezana nakutunuulira ani agenda kwesimbawa zaali badde ziga nti abasajja betuvuganya bateeseteese kino tugenda kukiyitako tutya agali awamu we galina okutandikira ku kyalo kyekikuŋŋanya abantu ne bateesa ku mubbi ali ku kyalo bw'otandikira ku bibi ebyawaka omulimu omunene obeera ogusudde obwempi kubanga emboko zigenda kunyooka ngambye abaana embadde nabo ne bagamba Museveni akaddiye era bano bajoyisi batera okwewaana teyali yali avuganyizaako Museveni kwenkana ngaffe yes thank you very much naye bwe yavuganyanga Besigye Museveni yali akyalimu embavu ng'asobola ogenda mu kuvuganya kati tasobola kukkiriza kumuvuganya we yavuganyiza Besigye nga yeewuli akyalimu amaanyi emmotoka teyeetaaga ddaalo giwalampa kati wa kinaana ow'ekinaana nalabye mukadde wange Moses Ali mwagala nnyo Moses Ali by the way mwagala nsonga zange nnyingi si za ku leediyo naye namulabye ng'agenda okusaba akalulu nga omukyala akiikirira disitulikiti ya Jumani Jessica nyenda alinvudde mu mutwe ababiku nga boogera olulimi lumu ne Moses Ali naye nga Moses Ali takyasobola kwogera nga anyeenya bwati mutwe Jessica yavuunula nanga nti kati abo bagambye nkyali mbooko mumpa akalulu nkomawo ng'alina emyaka emeka Moses Ali ati emyaka olumu abantu bagonda banafuwa ku myaka gya njawulo olumu tasobola okukaddiira ku myaka 6 nimbamu neegyo egisalira nga buli oba okaddiye kati ku 8 kyobola abakatuliki ow'ekinaana kadino talonda paapa gyasalira baga nti awo tukoma ow'ekinaana talonda paapa kadino kyobola Museveni amawulire bwe gamubuuza nkyali mu mawulire term limit n'agamba nti naye omuntu waweza emyaka 75 alabika aba akooye ekyo kiva mu kamwa ke yeefuula bwefuuzi luvannyuma ng'agiwezezza okukwatira wamu semujo wamu osanga abalwa boogera batyo nkwatira wamu agali awamu ono mubinule kuŋŋaana ow'embazzi ow'ejjambiya ow'akasaale tusooke tugobe
omubbi w'amatooke ku kyalo olwo tulyoke buli omu addeyo ewuwe ate bw'oba ogoba omubbi w'amatooke abantu abeera mu byobufuzi tulina obunafu ow'embazzi alowooza nti ow'ejjambiya talina makulu ow'akasaale talina kaakati olutalo olwo buli omu oli ne waaba wajjinja aba yeetaagisa kubanga mugenze buli omu alina kyasobola byo tebiri nti ffe tusinga tekisoboka buli omu bw'okuba wooli buli omu ajja kyazze nakyo kyoyaniriza effort tezenkana kiringanga mu mupiira tiimu eyingira mu mupiira nga mulimu abasinga bannaabwe naye abasinga bannaabwe batasinga bwe batabaako kye bakoze naye tebasobola kugusamba n'ogugguka kati n'entalo zino bwe ziteekwa okubeera so nga tonnantwala wali okukolera awamu noonyandisimba kwa pulezidenti omu ku bwa MP tulina kusooka kutunuulira bino ebitwolekedde Dr. Besigye ali luzira kati amezezzayo emyezi 6 Ede Mutwe bamuwambye n'abalala abakyaliyo Kyagulanyi awandiise nga post gye yataddeko nga Ede Mutwe bamuwambye Muhoozi n'ateekako is in my basement learning Runyankole you are next here Uganda gye tulimu nakyogera wano nga tonakwetegekera byakulonda mutaano wa Museveni akwewere nze agenda kunzita mwaka guno obugumu bwenyina nze ni musajja musiraamu ndi mutabuliki kino kigaane Museveni nga mbuuza twali ku ADM busale kubo tomanyi ono ddayo bwokesa ku makya aga ntomanyi oba ojja kutuusa akawungeezi teri yayagala kufa ya teri yatakutya naye tuyinza tekugamba nti tujja kwetegekera kati ekintu kyekimpa obuvumu n'enkola emirimu gyange kuba amanyi nti Katonda lwajjamu switch naye oba toli mulwadde agikuulamu musajja mujimu abasi n'agweri kasaga n'agweri bagamba era abaana bagaye muwaddeku n'ekyokulabirako gyendi yadde akasomba akajjuza asitudde kilo 10 bwe yaziwummuza balabye tadde noganda akomyawo leero switch Katonda ng'agitutte ne baana abeewerera abantu ye Mungu bw'ati Katonda nabo switch azibakunyulamu anyiga nevaako n'omusanga nga amagye gali bweru ne bakuŋŋaana ne bakuba amasasi mu bbanga n'obabuuza amasasi agalemeddwa omukuuma nga mulamu kati mugakuba ku mulambo gakole ki Kasirye Gwanga nagamba nali nakasero ngenzeeyo ntuteye maama wange ajati Sofia nzaa Kasirye Gwanga ebweru alese abasirikale 2 n'embwa bamukuuma gye babasanga ne bagamba nti afande Mungu amujuludde switch baginyize so kati ekyokwegatawamu tekyandibadde kirungi naye essaawa zino ekisinga obukulu kyekizibu kino ekikumidde Besigye mukomera Edi Mutwe amusanzeeyo n'abalala ekyo bwe tutakiwa budde kubeera kwebuzaabuza era ekyo Joyce Mbalinze abanobu Joyce aŋŋambye nti Ssemuju olwayo tugenda kwogera ku kyakuwamba abantu ku kyakusiba abantu ekyo nakugambe ojja kugendayo kavule bwonna we tunakiteeseza kuba ekyo kinkwatako butereevu ebyabakandidate omuntu osobola okwesiima ne mubeera bangi Nalukola we yeesimba abali bavuganya baali bameka mulimu n'abavayo nga balina 0 nze neesimba wakalwa akawedde Joyce ne banteekako candidate ne muwangula ne banaleeta omulanje muwangula without a doubt ojja muwangula sifaayo gwe banaleeta nja kumuwangula nga banawangula oli Joyce ozagwogulina agali muleeta omulala yajja muwangala wewangula oli anti kati awo otandikira ku kiri enkolagana ebyo kyabadde ayogerako naye ndowooza dynamics ez'ebyobufuzi zirabika nga zikyuse nze awooza agali awamu awooza agali awamu mu mbeera entuufu gegandibadde gakola ki twandibadde tukolera wamu kyekituufu ate era kyekitwongera omuzinzi naye ekizibu ekiriwo generation eno ebintu bingi byetamanyi kubanga abantu abasinga bato kati mu buto bwabwe era ne teknologi yona atuyambye nnyo ate n'atujjako ebimu naye ate atuyambye to some extent naye n'atujjako ebimu nti omuntu waba tosomye byafaayo ng'ebyafaayo tobimanyi kino ky'omanyi wano gwe kyolowooza nti kyekituufu kyolowooza nti kyekirungi kiyinza okukulemesa okukola ekituufu ekirala omuwendo gw'abavubuka munene nnyo tetuyinza gubuusa maaso naye mu bunene bwagwo
era embeera ya science ng'omuntu bwakula yembeera n'ebyobufuzi bwe biri nti abavubuka oli yakugamba toyina kyotugamba ekyo tukisobola naye ng'ate abasinga ku bo bakisobola nga bakisobolera wano ku ssimu kasita abeera ng'alina power bank ng'alina akawaya akacharging essimu ng'alina ne data buli kimu aba akisobola era struggle agyenyigira mu butereevu kyova olaba Ssemujju bw'abadde ayogera agambye nti buli muntu alina obuvunaanyizibwa bwe mu lutalo luno tulimu ekyobulabe ekiriwo nti waliwo abamu abatutte obuvunaanyizibwa ng'obuvunaanyizibwa obwo bwakupostinga bupostinzi kyokka kati ate abo bangi nnyo awo tugenda okufunira obulabe so ng'omuwendo ogwo omunene nnyo twandibadde tugutadde mu mbeera nga Ssemujju gy'ayogeddeko okugenda mu conversation eya tugenda mu kalulu tukkaanyiza nti twetaaga okugenda mu kalulu okuvuganya omusajja ono naye nga tukagendamu biki ebitwolekedde kusoomoozebwa ki kwe tugenda okusanga era okusoomoozebwa okwo tugenda kukwaŋŋanga tutya naye kati ojja wulirayo omuntu ng'akugamba tolina kyotugamba buli muntu alina okwesimbawo era kituufu buli muntu zabika empiira ezijja kwabika buli mbuzi ku nkondo yaayo naye buli mbuzi ku nkondo yaayo era ebeerayo tewali agamba entebeerayo naye weebeererayo era gyesigala ku nkondo eyo kakati Mwami Museveni gwe tuvuganya ne banne balina okweteekateeka okw'enjawulo kwe bakola nawulidde nakati bagenda mu meeting endala eya NRM caucus ndowooza bakabeera ne NRM caucus oba ziweranga mmeka kati fe ate ababavuganya meeting ezo tubeera na ntono ku buli decision abantu abatukulembera abatufuga gye bagenda okukola bagiteesaako n'ababa tebajagadde babawaliriza okujagala era ne bagituukiza nga bwe baagala kati ate ffe abavuganya ezo decisions tuzikolako nsinkano ensinkano ntono lwaki anti kati kyenkugambe tulina obunafu obwo oba okusoomoozebwa okwo nga ffenna tulina okwezzaamu amaanyi ne tugamba nti nedda kino tukikole gw'ogambye nti singa tukisimbawo presidential candidate omu naye okutuuka kusalawo ntubeere ne presidential candidate omu olowooza muteesa buteesa oba omuntu akuba bukubi ssimu ne ŋŋamba Ssemujju nti Ibro manyi ndowooza katuwagire omuntu omu naye nanga nti ye kaka ne tukubirayo n'omulala owa FDC noga nti gundi tuwagire omuntu omu nti ye ne tukubira lulume tuwagire omuntu omu tekisoboka kitegeeza tulina okukkiriza nti twetaaga okubeera n'ensisinkano buli omu aleeta ebirowoozo bye tukonvaginge ku ki ekituufu kye twetaaga actually kankubuulire nogamba tuteekewo candidate omu kiyinza okuba tekiri ideal naye tuyinza n'okukkaanya ne tuga mu Luganda ideal kyeki kiyinza okuba nga si kyekisingako oba si kyekisaanidde nga tusobola n'okufuna amagezi amalala ne tugamba nti kati candidate ki asinga okuba ow'amaanyi katugambe wano mu Buganda ne tugamba nti gundi Kyagulanyi nti tugenda muwagira wano naye mu kitundu gundi waliyo omuntu asobola okwesimbawo bwe tubanga tubala ng'omusajja tugenda mulemesa kufuna 50+1 lwaki tusimbawo abantu strategically mu regions ezo oli gye tumanyi nti ono atajja kuwangulayo omulala n'awangulayo ne yeesimbawo nkuwabuwi kyakulabirako ekyetaagisa ku convergence tusobola okukkanya nti ffenna tuwagira omuntu atya omu oba bwe tugamba nti tetuwagira omu bwe tuba tugenda kuwagira abasukka mu omu batya naye nga bwe ebyo byonna okubituukako walina okubeerawo ensisinkano walina okubeerawo convergence walina okubeerawo okwogeraganya nga nabyo ebirabo ebinabakutuukawo ekyo olabanga nga tekisoboka sigamba nti tekisoboka nze ng'omuntu singa ngambye Ssemujju ono Ssemujju tusisinkane ku Kampala Road nkukakasa nti nja musangawo semwe naye singa ngambye tusinkane wano Post Office Kampala Road era nsangawo naye ffenna abali ku ludda oluvuganya ekyo tukiyina nti munnange singa agambye twogeraganye tusobola okwogeraganya oba enkola gye tukolamu ebintu tukkanya nti waliwo bye tusobola okulekako tukkanya nti waliwo olutalo nga tutono ne tutuleka ne tutunuulira olutalo olunene olutwolekedde kubanga nkubuulira wano nga nze nnyumba ne Ssemujju
abasajja ba Museveni bannajja okkuba ekira tebajja kutegeera nti Ssemujju bambi yali avuma nnyo baagala tumuleke nedda nange tebajja kugamba nti baagala kyakola Ssemujju ye tumuleke Ssemujju gwe tubatukuba bajja tukubira wamu nga tebamanyi naani gwe bakuba ani gwe baleka nga tebamanyi ani yesimbyewo kuki tebamanyi kansala tebamanyi S1 chairperson tebamanyi muvubuka tebamanyi yesimbye kubwa MP buli omu nkugambye nti bwe twogerera ssaawa zino omu ku bannabyabufuzi ab'omuzinzi mu Uganda abavuganyiza mwami Museveni ennyo Dr. Kizza Besigye ali mu nkomyo naye kati mwami Museveni atunula agamba kanda bana Uganda bano balina kye bayinza okukolawo kati emyezi gitambudde tewali kikola kikolwa kakati n'akwata bali abalala kati Edi Mutwe naye yakwatiddwa bakire already mwebali ba Machete already gye bali agamba kandabe emyezi gye ginagenda gyeyongera bwe bakwatayo omulala nawe Ssemujju bayinza okukima daga katulabe bayinza okubaako kye bakola bwe nnyongera okukwata abantu abalala agenda okulaba nga tewali kibeerawo ng'akwata n'omulala agenda okulaba nga n'ekyo mukivuddeko ng'agenda ku mulala paka wana amalira abantu bonna mu makomera paka wana amalira abantu bonna mu buwambe paka lwana akola ye buli kimu kyayagala lwaki kubanga tetukkiriza okusisinkana oba okwogeraganya ku butya bwe tulina okwaŋŋanga omusajja amaze emyaka 4 mu buyinza. Opposition kyeki gyesibaagala ntwatu ye muntu yenna awakanya embeera ebeerewo. Opposition kyeki fenna abawakanya gavumenti eriko fenna kyeki opposition oba oli mu NUP nga nze oba oli mu PFF nga Ssemujju oba oli mu FDC nga Nandala oba oli mu DA nga Mabikke oba oli mu DP nga Lulume oba Sebamala ate nawulidde nabo batandise Sebamala nawulidde nga nabo batandise ono ate yakolagana ne Mawo ono yakolagana ne Mawo kati ogenda okulaba ng'ate kye mwandikoledde awamu mmwe okwejjako oli atunze ekibiina kyammwe ewa Museveni ate nga namwe mutandise okukola ki okukaayana. Opposition kitegeeza abali ku luuyi oluvuganya nga muteekateeka nesala kuwanda bigambo mukama tompanda bigambo mukama nkugambye mu mbeera gye tulimu ebyobufuzi waliwo abanyigiriza waliwo n'abanyigirizibwa gavumenti eri mu buyinza yenyigiriza ffenna abatagiriimu abali eno ffenna tuli ba opposition. Ssemujju enkola eri gye nkugambye agali awamu mwakyoli gyeri ono ali wano Buganda ye yagita inaga kagenda wali agali awamu n'agenda Bunyankole agali awamu bamulonda bulonzi n'agenda mu Eastern bayita Bugwanjuba eri agali awamu bamulonda bulonzi namwe kamba Sasule Vice President Speaker n'adduka emisiri n'agenda Mambuka agali awamu n'ekolayo waliwo embeera beera nti Buganda bwetufuna kalulu ka Buganda oba ogudde eyo yavaawo namwe n'abata Ssemujju kale agenda wali agali awamu muyabata olwairo ngambye omu kavule mu kitundu kyange Kirinnya mwembeera newe mpangula constituency nga wano siwanguddeewo kijja kunnuma nyina mukwano gwange omu yasanga Museveni akalulu akabedde nga kaakaggwa ng'alinga afiiriddwa namugana naye owangudde ate ng'olinga naga Buganda anki nkugambye olwo tabatagitadde yabata tasobola kugita ebyobufuzi embeera ogijukireyo bwewangula Buganda oba omaze ebyo yasangukawo n'agenda wali agali awamu sitamaha n'asitamawo tewalabe banankabirwa nga batambula baginoonya kinali bagala BNRM nti muganya okusasula ssente za Buganda ati muli mu kunoonyamu kalulu naye abakyoli mubawa abakyoli bagamba bawe bawadde compensation bilioni 15 naziwulidde zakizante ati ne magaye ezawano 16 naye ezaffe ezawa kinga nti oli yabata ayina baali nabo kati tanaba abamanyi agali awamu kyenyagala okukize ebyobufuzi bya Uganda mulimu naawe abibeeramu lwe bikutabula kubanga waliwo ekiseera nga abantu abasinga okulwanyisa Museveni nga bali mwakyoli neerango kyenkugambye Teso n'agendayo West Nile agali awamu kati bikyuka ate ebiseera ebyo byakyukidde mmwe tebinakukyukira ffe Buganda buli muntu ali mu Uganda biba bimukyukidde regioni yammwe
encha olunaku lw'abamawulire yabalese encha mwembooko tezibayitako kanzije semucho malize semucho sajja yafuna mikwano emirala buli muntu ali mu Uganda embeera erimu ekunyigirizanga mulala muyimba lumasema kula njagalanga bwendi munnange Uganda njagalanga bwendi sema kula yabayimbira kati kiri kiwadde ogamba Medi abali mu political parties ne mu opposition okolaganira ewamu mu Uganda abantu abateeka okolaganira ewamu buli omu ne bwaba w'amawulire kanzire mbinzi gye njogera nga wano Malawi nga bagoba Bakiri Muluzi abaakulembera utabaalo baali bafaaza nga bagaana Kiruba okugyawo ekkomo ku bisanje Zambia abafaaza bamaseeka abamawulire nga balwanyisa jeerolingize Ghana abazi university kubanga embeera mwene ensi weeyonooneka ebe banyigira wamu naye kati mwamawulire mwagenda muyiga akakodyo okutugamba mukozeewo ki nga mulanga nti muwangalira mu ggulu kyova olaba buli nti n'olubimbirwe akebera omusaayi si yako gumpadde ekyokulabirako akebera omusaayi si yakwaki si naye abeera yeegasse mu yakwedagala nti kyova olaba naye akukebera kati embeera bweba tekkiriza kukebera musaayi nakujjanjaba tayinza ganzi kasita nkebera musaayi gwokka oba ebituuka ne bitabuka kati abamawulire embooke zibayiseeko ennaku zino zimbadde nkugamba nti oli abatadde mu lulimi lwa Ssemakula njagalanga bwendi tasobola kuta ayina mikwano gye kati gimala okuwangula akalulu embeera bwe mutamu gimala okuwangula akalulu Ssemuju nagyo gyennyini ntashuwa Obote mutabani wa Obote yali omu yanamubuuzaako lumu mwasinziira ku kyokolagana ne Museveni nga nti yatuyita tukolaganire wamu wabeerewo okukyusa obukulembeze mu Uganda yakalina emyaka 10 ekyabuli nagana ngenda kwesimbawo Ssemuju njagala ensonga enhonorable nimalize so kyembadde maliriza nakyo nti okolaganira awamu kati ono yabata nti Museveni abantu bomambuka mu West Nile nawa Buganda byeyise era bawe ebifo ebisava Buganda byeyise ng'akimanyi ayo yobufuzi Joyce njagala ompulirize Uganda bano nabagambanga Besigye naffe bye twayitamu buli afuna olubuto lulina okuluma nga sawa y'okuzaala etuuse kkiriza Obaganda okulimba byonna Museveni byakoze Buganda teyinaayo mukwano gwe mupya atajja biyitamu Abaganda bali mu nsiko bwe balwana n'ebizimbe byasoma mutasobola kusasula rendi era bw'olaba ng'omuntu nga ayisiza bubi omuntu gwawangadde naye mukwano gwe bw'oba omukozeeko omukwano otambula ng'omagamaga omuntu bw'ayisa bubi mukwano gwe wabonyeebonye naye n'omusanga ng'oli atulugunya omukyala we gwawangadde naye bazadde bonna abaana gwamufumbirwa ofumbirwanga weegendereza tambulanga omagamaga nze jjajjange azaala maama Sheikh Muhammad Mayanja omugenzi ekitosi teyafumbizanga muwala we muntu atalina musajja teyafumbizanga muwala we musajja atalina mukazi mulala ng'agaana amanyira ku kintu olina empisa omala kubeera na mukazi nemmanya nti oyo muyisiza bulungi nendyoka nkuwa muwala wange era ffe bamaama basinga obungi teriyo yafumbirwa nga yasooseeyo ng'agamba alakulaba bwoyisa abakazi abalala kati bano bogamba bakyoli afunyeyo abalala ayinayo kati mikwano gyemirala kati mweyabatadde kati awulindako ekinaabatuukako bajja genda otunoonya wano nga baganga nti bwaki bwayisa abantu tebanalaba omuntu bw'omusanga ng'ayisa bubi munywanyi we bwe bawangaala bonna naawe teweeyibaala bw'otandika okukolagana naye okolagana ng'omagamaga edakika ziri 12 zakayita ku ssaawa azirwaiko essaawa 3 Brandon kwendi Ssemujja gambye kikyoliddawa anti oyo mukozi nga nze leero tubadde mu bikujjuko tubadde lwabakozi nsawo zikwatuliza ssebo Ssemujju kamujjukiza nti naye mukozi abatuuliza bonna balamusizza era abakozi mwenna mbayezaayeza
era mbagaliza olunaku olulungi. Sebo tuwe. Waffe mu ekereziya. Yes, sebo. Olunaku lwa Yozefu omukozi. Era mu makereziya gonna buli muntu atutte kyakozesa. Kakati gwe Medi wanbadde otwala muzindaalo. Ne baguwa omukisa. Ne baguwa omukisa. Kakati nze ne baagala oba twali tutte mutwe. Mwali tutte mutwe ne baguwa omukisa. Ne Ssemujju. Ate abo olunaku lwali bakoledde bulungi. Omulamwa gwe mubaddeko basobola okukwatagana. Sebo nga WNRM ndaba y'ebintu eryetya basobola okukwatagana. Tebasobola n'akamu n'akatono. Abaami abo n'abakyala ojjukira bulungi mwami Amama Mbabazi bwe yabeegattako mu Go Forward baggulawo ne offices enaggulu nga baagala okufuna candidate. Naye olw'okubanga bo mu DNA yaabwe tebamanyi kuteesa baagenda ne basika Dr. Kizza Besigye mu lukiiko olwo. Nti tosobola bano abasajja sobola kubeera nabo. Bannyini abo mu bibiina byabwe basula balumagana. Nti nze ndi Wagundi, nze ndi Woli, oli bw'ayogera n'oli nti oyo Moolo. Kaakati ekigambo ky'okwatagana oli kibuuza abantu bafu. Buuza ffe ab'NRM. Nkubuuziza naawe. Bali kweteekateeka fu lunaku olw'enkya. Tukeera mu caucus. Tuli mu nsonga kuzza bumu. Ng'ebbugu mulize mu kibiina nti abantu bali kwolesa obuweereza mu pate. Tugenda kusikinkana, twogere, tugambe nti tuteese kubanga obukulembeze bwetaaga ddembe. Abo buli omu kyabeerako aba ayagala kifo. Tebalina mwoyo gwa ggwanga. Mpulidde awo onali baagala ng'agamba mbu ali mu kunyigirizibwa. Kunyigirizibwa ki kwalimu? Omuntu alina eddoboozi. So baamanyira okulumangana buli biseera Musita Museveni takukkiriza. Tuli mu multi-party. Ebibiina byewandiisa buli lunaku. Bw'oyita ku Electoral Commission enkya ojja kulaba ng'eri ebibiina ebirala ebyateekamu application. Yes, sebo. Kaakati obadde obagamba nti omusajja yabaggulira osimanyi kyotegeeza ng'ogamba nti yabata. Yabata alina emikwano emipya. Tekiriiwo. Mpulidde Honorable Ssemujju agamba nti abantu botasasula singa tetusasula singa temwatugoba. Ffe tuwa respect institution yaffe. NRM. Ne institution n'Obwakabaka nti bwe tuba tulinawo tubangibwa tulina emiwatwa gye tuyitamu okulabika nga bavunaanyizibwako ensimbi tuzisasula. Ani gwawulyako nti atutte NRM mu mbuga z'amateeka nti sasula? Abadde awo tugamba tebasasula. Blackmail eveewo tudde ku drawing board. Era abo kyobagamba okwegatta. Yes, sebo. Ekyo tebakisobola. Buli omu ajja akwata eri nti bateekawo candidate omu kuba president. Ekyo bagenda okukola. Omuzungu agamba nti a bad workman blames the tool. Kaakati abo bad workers banenya Museveni, banenya NRM, badde mu nnyumba zaabwe, bafumbe, babeere n'omulamwa ogumu ogutwala Uganda. Bakole benchmark ku kibiina kya NRM n'okutambuza ebyobukulembeze. Toyanze Brandon NRM, toyanziza nnyo ndaba ey'ebintu. Eddakiika zino ziri 8 zibakola essaawa 3. Bagambye bamuteesa wano Royal University Kabaka University ya Kabaka ita abayizi bonna bamaze on level kujja okwewandiisa mu August guno mwezi guno okusoma. Bawandiisa abayizi okusoma mufune diploma, degree or masters. Era abayizi basobola okusoma buli lunaku weekend oba online eri abo abalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bungi ennyo. Balina courses nnyingi. Ekyona okukola kiri kimu osobola okugenda kwewandiisa eri osobola okugenda ku Muteesa Royal University e Masaka Kirumba main campus. Ona ffe Mengo wano nga ku ddwaliro ly'e Rubaga wano ogisobola okugenda wewandiisaawo
no university ono university Royal Chartered University bali ku simu 0706 97 0275 ye Mutesa ono University Kabakazi University ewandisa abaana abayizi muje mu wansome amasomo mangi nnyo ku bisimu 0706 97 0275 bano bayita Brevard Sands Lodge kino kya kumuliro mu kiri Kalangala bayina kyo nekyetaaga obulamu bwonna bagagwayagala honeymoon tokikolera wala jangwe Kalangala bakutegeeza balina hoteli e Masaka eyitibwa Brevard gikozesa nayo osobola okujja n'owumulirawo okwo balina meeting halls bakolerawo embaga osulawo bulungi balina ebifo byonna ebigazi byonna bisobola okusulamu ebyomulembe bakutegeeza bagabula balina accommodation family accommodation omwana family enosobola gisuzaawo bakutegeeza Brevard osobola ina meeting halls ina wedding treatments ekola ebintu bingi kati eri gye bagamba ate bayita eri ku nnyanja eri ku musenyu eri e Kalangala balina conference balina eryato lyabala MV Brevard speedboat eno wekutuka kupate eno okwevugira bafumba breakfast balina buffet lunch balina dinner buli kyonna kyewetaaga mu bulamu obwo Brevard Sand Lodge Kalangala gyekiri eryato weririwa nekujja enakiwogo bali ku simu 0777 mukage munana mukaga nyoba 0708 satu emirundi ebiri ana mukaga 55 jangu omuliko Brevard Sands Lodge e Kalangala abaana nabo balina enteekateeka yammwe balina ekirala kye bakola ekirungi bakutambuza mu kibira bagita guided forest walk eri e Kalangala Brevard Sands Lodge abeekyengera ulira Uganda Bat Company bakolera ebyokuzimbisa n'ebyokusereka ebya steel ebisukulumi ku binabyo mu Uganda omuli amabaati emisumaali ebatuuseka mu kitundu kyammwe ekyekyengera era nga babaaniriza ku showroom yaabwe empya ku Kampala Masaka highway okulina KFC Company ya Uganda Bat ezze ekyengera okulina KFC mugulewo emisumaali mugulewo amabaati byonna ebya steel wabadde atawuka nodde eri kali okusembereza kumpi nyaawo balina ebika bya Covermax, Versatile, Romantile, Oriatile, Lifetile bino byonna bijja mu langi ez'enjawulo ate nga mpangaazi wazimba obitegeere byenkutegeeza genda weerebireko weekeberereko ku mutindo bakoze showroom aba Uganda Bat eri wano ekyengera okulina KFC bali ku simu 0707 9886 033 Maria's Kago bakafulu bakutambuza emali okuva China bavudde eri ku Jumbo Arcade bali kati wano kumpi baito Sasa Plaza bati Kemali eve China ebeera ku nnyanja naku 16 etuse Mombasa naku 3 emali etuse e Kampala bali ku simu 0759 82 nkaaga nsamu vitu vyo mjukwakokiza tutambuze mali ne Maria's Cargo kuya kasoke nebaze abali mu studio yabo nebaze ntwatwa era bantu betuyana ntwatwa bongera okulabamu emunyenyeso bongera ekisanja ntwatwa ezibagala kiyana emunyenyeso n'essimu juli bali mu nganda bebali era bamungera ekisanja naye nze mbufuze nga tubakyoya mmeri weso omulamu omulungi ogamba okwegatta UPC Museveni yagimaliriza yempagira ennyo gyenjagala Mau minisita wa Museveni President wa Museveni jema agirika gitabangudde FDC yagimaliriza kati nufu yeriwo kati tutesenani olonanga bakada olonanga bakada Museveni so ebiri Kenya moya batadde katika kola n'abalala ati mwami rubacho Buganda kajite wale tutadde neyo na babiri aya kusawa abapya ngababe oli muyekera kadaka amazi yatutadde ninga tena atulimu munda atulira munda atuyemu omudidi tadda amazima katugende mawulire hello mwami Medi
ono jajja isindala gembuko nsimbi naye tekinyinza okwogerako ku mulamu ogwo okwegatta ekintu kwegatta wano tekinnabeerawo abakulembeze ba wano buli muntu yeyagaliza yekka nti wano kikafuuwe tekisoboka kubaawo era buli muntu ayirire yekka batumatize byabwe si nti beegasse nti basse omukago nga wali e Kenya awangali masomozi jisibula ombaka njakwebaza abantu bonna abadde bawuliriza n'abakubya amasimu tukusoboka makwegata kusoboka singa tukirowoozaako okinga tufumintiriza naye ng'embeera bweri kati buli omu akiraba ekigenda mu maaso naye nga kyekyandisinzeeko mwebale nnyo